Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Webale okufissa akadde nate olunaku olwaleero okwota program Julira Mukama obuliro. Tuli ba mukisa nate mu studios omulundi guno okukyaza omwami Ssebbagala Desderiyo ava mu kanisa ey'Essekanyonyi era nga mukadde mweye kanisa. Azze okutuleetera obujulizi ebirungi Mukama Katonda byamukoledde, okusaasira okungi kwamusaasidde era Mukama nga bwamuwaniriridde okutuusa olunaku luno olwaleero. Mu butuufu mu mboozi gye twasembayo okunyumya naye yatulaga gye yatandikira nga musajja eyali ow'okugenda yagendako ne mu kigo naye n'atakkirizibwa. Kale bw'atyo mu kubeera ng'ayitaayita gy'asisinkana omusajja eyali ajja ssente mu nsawo akapapula ne kagwa ng'akapapula ako kaaliko ekibuuzo nti Yesu Kristo singa ajja olunaku olwaleero kanisa ki gy'ayinza okwegattako. Twalaba ebyava mu puroguramu eyo mu butuufu mwe mwava ansa okwanukulwa kwe okutandika okutegeera Yesu Kristo ne Sabbiiti era na okumaliriza ng'anywedde mu kanisa ya Seventh-day Adventist Church. Naye olwaleero twagala tutambulire mu buufu obwo kakano tutegeere biki ebyaddirira Mukama Katonda by'akoze mu bulamu bwe, bwamusaasidde, bwamusitudde, bwamukozesa okutuusa olunaku luno olwaleero na biki byalabyeko n'amaaso ge ebiteegaanika ebikakafu ebiraga nti Yesu Kristo mulamu akola olunaku olwaleero. Ssebo tukwaniriza ku program Julira Mukama. Amina so. Lamusa ku mulabi waffe. Omwagalwa atuwuliriza era atulaba tusanyuse okulaba akaseera kano okuwulira ebigambo ebiva eri Katonda byakola. Amina. Mu mbeera nga ne kaakano akyakolera ddala era ali wamu naffe. Weewaawo. Mukama yeebale atutuusizza ku kaseera kano. Agulumizibwe Yesu. Tuwere Yesu eggulawo mutongole. Tweyanza kitaffe omulungi mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu. Weebale Katonda waffe otuwadde akaseera kano akalungi okugabanira awamu ekyo ky'otuwadde kye tulina ne baganda baffe ne bannyinaffe. Ate era tukwegayiridde nga bawuliriza yongera omukisa ogw'enjawulo omwoyo omutukuvu mutuwe awandiika amanya gaffe mu kitabo kye ky'obulamu. Okulindirira kwaffe n'okusalawo kwaffe okulindirira Mukama tusanyusibwe ku nkomerero nga tuwangudde ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo era tukwaniriza nate okubeera nga osigalawo tovaawo tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okutandikira. Awo lukoye tutegeere biki ebyo Mukama byakola mu bulamu bwa Ssebbagala. Katudde. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu wooli
osaana weenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Obujulizi maanyi Agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa. Kampuwe mpozi bwe eyasubwa omulundi ogwayita osobola nate programu eyo okugifuna bw'ogenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube onyigamu Avento Production. Avento eri AVVENTO. Awo nno n'olyoka otandika okutalaaga obujulizi obutuweereddwa abantu ab'enjawulo bangi nnyo bonna obubadde ku mukutu oba ku TV eno. Pozi oyinza okubaako ne byewandyagadde okwebuuza, kozesa akasanduuko ako wansi ke bayita comment box owandiikemu kyonna ky'olowooza, ekibuuzo kyonna kye wandyagadde kabe kasinge naawe wandyagadde okulabikako ku lutimbe luno, tusobola okukola appointment naawe ne tulaba engeri gy'otuuka wano ku 3ABN TV. Naawe n'otuwa obujulizi bwo n'otulaga ku ebyo Mukama by'akoze mu bulamu bwo. Tukwagaliza olunaku olulungi ennyo, tukwagaliza programu ennungi kaakano nga tugenda mu maaso. Ssebo, obutamulwisaayo obulabi waffe. Wali we twamalira nga otulaze nti ebiseera ebyo bye mwalimu mu kanisa byali biseera bya Amini nga aweze ekkanisa. Kati ate gwe weeyunze ku kanisa wagamba mu 1976 wokola ki wogendera Yoludaani ne bakubatiza. Twagala osooka otukubire ekifaananyi mu biseera ebyo ebya Amini. Kanisa okusomoozebwa ki kwe yayitamu era mmwe mwakikwasaganya mutya abaaliwo mu kiseera ekyo? Weewaawo twasooka ne tunyolwa kubanga mu kulangirira twali mu kitundu ekiyitibwa eky'omu Kiganda mu Mityana. Weewaawo yali disitulikiti eyitibwa Mubende ng'etwala wonna twali mu effort era n'omusumba waffe Safas Kigozi. Akawungeezi nga tumaze okusiibula abagenyi betwali nabo ku lunaku olwo. Mumaze okulya ekigambo lwali lwa Sabbiiti? Tuli mu effort. Muli mu effort yesebo. Kati effort nga ebaawo bwe tugenda mu kitundu okubuulira tuyita abantu ku makya olw'eggulo ku ssaawa nga 10 ne bajja enjiri negenda mu maaso. Otyo ku ssaawa 12 n'ekitundu tubasiibula badde eka gye baavudde. Otyo n'enkya bakomewo. Mpulira tumaze obasiibula omu ku baluganda ateekako leediyo twali twakagiteekako. Ate ebiseera ebyo waliwo shortwave, waliwo mukutu gumu gwokka gumu Radio Uganda. Otyo nga bagamba pulezidenti bino bye bimuvuddemu. Amakanisa oba enzikiriza zino ziwereddwa. Kyenzijukira obulungi Seventh Day Adventist yali omusaale ye yasooka mukamwake okuggala baddange ne bamenya endala zaalinga 3+. Katwebuuze ekiddako olwo nga babasindise mugende musinze eki? Amadiini bagaggaddewo oba amakanisa ge bagadde?
ddiini baziggaddewo tekyali kusinza mu ddiini ey'ekyadvent. bwe baggalawo eddiini kitegeeza n'ekizimbe ng'ekkanisa kigaddwawo. kiwereddwa. Kati kwegamba munoonye ewawe mu fiitinga oba mu busiraamu mwezi oba ennya. mu baddayiga byali bikakkali. ne tubeera nga jjukira tulimu okuva waka mayiro ziwerako tulibadde ku lutabaalo Essebo. lwakunoonya baddu ba Katonda. Essebo. twebuuza tugenda kukola tutya tuba tukyalimu ebyo be twasibudde ng'abamu bakomyewo nga bagamba titugawulidde. abayi bino mubiwulidde Otyo kituufu twabiwulira tugenda enkya tujje timulindeeko ekiddako. Enkeera twali awo gatwesibye ku makya babiddamu 7 babiddamu. Kati awo tunoonya ekyokukola ekyamazima nga kyabuze tuddeyo eka nga tunaaba tudduse ku lutalo tukoze tutya. temwafuuka nga bawaluddenze mu biseera ebyo. naye okuva ku bulabirizi kubanga teri kikolebwa nga obulabirizi bwaye bukimanyi bulungi wa gye tuli. ne batuga nti muyimirize enkungaana abantu mubagambe tusabe Katonda tuliddiŋŋana olulala. effort yali ewedde oba yali ekyali wakati? eri nga ne mumakati tennatuuka yakatandika. twasulawo abamu abaali okumpi baddayo tulawo ekiro ekyokubiri. nkya twakeera ne tuvaayo. bwe twadda eka Mukama n'atuwa omukisa. Essebo. awuliriza Mukama yali wamu naffe. Amiina. twagenda nnyumba ku nnyumba okubuulira baganda baffe kiri kye twabaddeko mu Kiganda. Kati buli muntu yadda mu kyalo kyewaabwe. eyo yali effort ye. Mukama yakola ebikulu. mwali ku muggalo nga guno ogwankobe 2 guno gubadde naye guli nga guggaddewo makanisa gokka abalala bonna nga beetaaya bakola egyabwe. ate nga makanisa bagaddeko just kitundu kimu. Kakati otyo era mu buli ngeri nyinza okugamba nti guno gubadde muzannyo. kiri kyali kika okusinga kaakano. Yesebo okirabanga ekyali ekyangu ne tekyali kyangu kubanga mu biro ebyo abaayitibwa abaami baali bateekwa okukozesa omukisa ogwo okuteekesa mu nkola ekirangiriro kya pulezidenti kyalagidde. abamu bajjanga ne babasanga nga basaba mu kifo ky'okumutwala obutereevu oba ku kkomera lino erisookerwako babatwalanga mu nkambi. naye Mukama yali wamu n'abaddu n'abazaana abaali bakola omulimu. kuba wayinzanga okutuukayo ofisa n'abuuza mubakutte ti bakoze eki ti mu ddiini ezaaweerebwa mu Uganda mubakutte naki ti Bible. omanyi okusoma otyo akutte naddamu nti nkimanyi bulungi. kwata Bible eyo onsomere. n'agibikkula n'amugamba bikkula okuva nsomewa nti gwonna woobikudde soma. n'asoma n'amwajjamu engatto. bwe baleese tebannabalagira kujjamu ngatto naye amuleese jjamu engatto tuula wansi nkusanze n'ekitabo osomye mu kitabo ekyaweerebwa mu Uganda. oli azza okukwata eyatuleese nga tujja tuwere ennemba naye. mwe temunajjamu ngatto. oli asomye mu kitabo ekyo yaba asooka okugjamu engatto. bayibuli gyo yaffe gye bakutte nayo nga ogireese omanyi okusoma gimuwe n'ogimuwa n'abikkula nazza omusango ng'alaba n'atandika okugamba nedda ssebo bayibuli si ye yawerebwa naye abo be baawerebwa. ti ababbi b'enkoko bameka booleese mu nkambi. ebyo bibadde bitono nnyo mbadde mubimala byammwe. yingira mu kkomera mwe muddeeyo wammwe. nga Mukama Katonda akola. walabanga emitima gyabwe agikyusizza. walabanga gye yabadde asuubira omussi
ate nga wafuseeyo mulamuzi era nga tumuleseeyo. Twebaza Katonda kale baabatanga amiina naye nga basuzeekoyo gye babadde basuubira okutusuza. Seerabira kino nakiraba era kyali kunze nti abaabuulirwa twabaweza nga balinga wakati wa 25 na 3 ne tuteesa n'omusumba ajja ababatize. Jjukira babadde babasanga 2 ne babasiba. kakati era mulina 25 gattako abagenda okubatiza singa 30 nebeyongera. Omusumba yavanga Mityana okujja Ssekanyonyi bwe yajja ng'avuga akagaali ke yayanguwa yasulawo ne bamanya nti akoze eki bano bagenda. Kati twalina enteekateeka ey'okufumbira abantu bano nga bava mu Yorodaani okubatizibwa. Weewaawo kino kyekyaliwo, twalina okufumba nze ne mukazi wange ssaawa nga 6 tusaaniika mu luggya lw'effumbiro. Ekyandaga nti babadde batambulidde dda ku bampa okugyawo okuti nga omutongole atuuse otyo musaaniika kiro ate obudde butukutte emmere nga nnyingi munaakyaza abagenyi tikituufu ekyo tujja kukyaza nga temwaŋŋambye abaffe nti twawubiddwa mu buubwa naye katukuyise nawe jangu okibeereko ekijjulo nawe kaŋŋende n'atambula n'agenda kiro teweerabira awuliriza yatambula ng'anoonya agavubuka ku kyalo aganaatukuba emiggo okusaasaanya olukuŋŋaana. Okuva we twali tulina okutambula mayiro 5 okutuuka ku mugga Mayanja Kitoogo kye mwali mugenda okubatiriza. waye yali amazzi amangi Ssebo nga Bayibuli weegamba. naye Mukama n'atuyamba ffe nga tetumanyi biteekebwateekebwa eri kali twakafuna kubanga omwami yajja naye tetwalina nnyo mutawaana gy'ali. Buli yajjanga netumwa nti tetwetaaga kuba bangi, tambula ogende mu kifo gundi bakulage ekkubo erituuka ku mwala gye tugenda. Weewaawo. Ababiri bagenda, omu agenda. Kati baali baakedde dda ku ssaawa 12:30 nga batudde mu kasitenseni amakubo we gasisinkana. Balabe ani balinda ekibinja eky'abantu abangi. Omu yaayitawo. Omuwandiisi yali ava Mityana ye teyasula wano we tuli n'alwawo okujja. Ne tugamba tugenda kukola tutya, twagenda okukola tuweze essaawa 7 tatuuka. Musumba n'agamba tugende. Amakubo waliwo eryetoloola bwe riti ne ligenda lisanga lino eriri straight eri wano tewali kasozi newankubadde wala. Wano waliwo akasozi newankubadde kumpi nnyo. Negamba tetujja kukulula ggaali katuyite wano. Sitenseni eri akasozi gye baatukuumidde ne tubaleka eno ne tugwa eri, naye nga tetukikola olwokubanga tutya, tetukikola okuba tumanyi nti waliyo atuteeze. Naye nga kwegamba kyajja buzzi. Mukama waffe Yesu. Ne tugenda. Bwe tugenda bino bye biva mu kamwa k'abo abaatulinda. Otyo. Omuzeeyi yali atudde awo kumpi ayina amakaawo n'abuuza mukola ki wano? Nagenza okuggulawo mwe muli. Zino ziweze essaawa 8. Kano muli wano mutudde mugumbye eki? Nti tulinze Badventi kuba kuba. N'ababuuza bababbyeko ki? Tewali. Basoma mu Bayibuli. Naye tugende gye bagenza okubatiriza. Tuyinza obbasanga eyo. Tujja basangayo kubanga obwedda wayitawo abantu be tutategeera bulungi abagendayo. Muzeeyi n'abagamba nti mbawaga bwerere, temugenda eri omwala gye guli kubanga muluka mulala. Mulina kkoma eno. Mukuumire wano. Sikulwiseeyo awuliriza, obudde bwatuuka tukomawo.
Mukama n'aleeta ennyonta mu bo nga baagala okunywa ku tuzzi mu kifo ky'okunywa muzeeyi ono bakkirira yadi mita nga 150 okuva we babadde ku luguudo ne bagenda ku nnyumba eya wansi banywa amazzi. Kyenkakasa ni Mukama yakola ebikulu n'abagoba ku luguudo. Amiina. Ganga yonna kwali twagendayo omwomu kati yonna yali yeesituse ey'omulundi gumu nga bajja okubasinkana eyo bakube ekibookozi balemerewo. Eri bagenda okunywa amazzi bamatire baveeyo. Ensewo bagenda okudda batuule. Muzeeyi omu n'ababuuza mulinda kyawo? Tulinda Abadiventi abalaze abagenzeeyo okubatiza. Bannange nti mutunule wansi mu nfuufu kuba kwali kwa musana, mutunuleko mu kkuba awo mulabe kiki. Ensewo tiwaliwo ebigere ebingi nti bagenze we mwakkiriridde bo ne bawugula ne beesooza ne badduka bajja batusanga awaka nga tulya. Ekijjulo ow'omuluka kyeyalabye bagenda okutuukawo buli yatu ku speed nga bafuna emmere kubanga abamu baali bavudde wala nga obudde bugenzi. Buli yamalanga okulya ng'ayeemulula yagenda. Kati ffe olw'okuba twajja n'omusumba era twaddayo mu kakubo kaffe kali tutuuka awaka nga kumpi abantu bonna baweddewo. buli omu yegendedde dda. Tuba tulinafu tulidde omuntu omu najja n'alingiza nimwe ati tusanyusa okulaba nti nimwe ekyama komi wano ngenzi. Naddayo n'agamba banne wano tebajja waka bagenda ate mu kkubo eri nga balowooza nti bwe bamala okulya kuoli muzeeyi yababuuza mugenda awaka waliyo enkoko eyabbiddwa waliyo ettooke eryabbiddwa nedda munasanga balya olumubagambe ne musiba emmere mu bulago oba ebifi by'ennyama bye munasanga mu nnangane. Kati wano tebajja bagenda kututeega mu kkubo bateega abantu ate era abagenze. Mukama bannange saayina sabbuuni musumba gwayinza kunaaba awo. Mukyala nangamba naye togenze ggula sabbuuni. Musumba n'anaaba ki? Kwatiriramu obulabe waffe obulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Eno emboozi yeewuunyisa. Kale ffe olwaleero tulina eddembe okusinza nga tetuteekeddwako kazito. Mu butuufu waliwo n'eddembe ery'okusinza mu constitutioni naye kuba mwakafaananyi bannaffe abo abaliwo mu biseera ebyo be tulabako olunaku olwaleero emboozi gye batunyumiza. Gwatuddaawo alina eddembe lye ery'okusinza osinza okuŋŋaana kanisa wajabulira obeera eyoka n'otandika ogamba nti olabira ku TV. Abaffe kyekigenda maaso mu bulamu bw'abakristaayo ebiro bino ebyaddirira we tugenda wennyini awo okutandikira bwe tukomawo ku 3ABN TV program Julira Mukama katudde. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo.
butuyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Eno ye program Julira Mukama. Bwe tutyo bwe tugenda maaso owulidde emboozi eyo mu katundu akawedde nga munnaffe atulaga engeri gye baali baagalwa okubassalako babakuba emiggo bapangisiza ne bakanyama. Abantu abagenda okusinza baagala okubayigganya ekyenkanidde awo. Naye Mukama waffe Yesu Kristo n'abatemera amakubo mwe bayita. Mujjukira ne Yesu Kristo kennyini baayagala okumukwatako n'emikono gyabwe bamutuluguje. Naye Bayibuli etugamba ne yeebungulula n'akola ki? N'abayitako n'abomba. Amaanyi agabajjawo katulabe wajja kyaggwera. Otyo amangu ddala nga ngenda okunona sabbooni. yesebo nva mu kyalo nyingira mu katantalatantala egaali yange ekubagana. Nalaba bulabi nga sayidi ne sayidi agavubuka gabuuka mu nsiko okugwa mu kkubo. gakanyama gaaliwo ebiseera ebyo gana gasitula ebyuma n'emiggo. baddange Teri mulembe gulimu bavubuka gutalina fujjo. Neeyo ne ku Yesu gye byaliyo. Naye wano nenyimirira mbuuza omwami kwa ye yali mulu naye yava mu kasiko. Mutawaana ekyoguliwo nani mulina katonda wammwe nga bwayogera butyo. Nembuuza gwate tulina gwe si katondawo etyo nti okuva nenavudde ewo sinebaka sinatuula nakuŋŋanyiza abavubuka bano bonna boolaba tubakuba emiggo gino gyolaba gye twaleese naye tubaliimisizza mugaanyi. Kwe kunyumya sitoola eri yonna gye mbabuulidde nga batuteeze ffe tetumanyi ne mugaa nti naye abantu bano baali ba mu kitundu. Abamu baali batabani bange mu baganda bange. Babuuza naye gwe wantandisikidde ku kyokkuba ng'akoteka mutwe nga tukoze eki mbuuza omwami naye gwe mukukuba mu kuduumira obadde ogenda kutukuba nga tukoze eki? Mulina katonda wammwe mugende omuwonye mugende mulye enkoko yammwe. Ntubalumba neeka tujje tubakube era ne tusanga era muvuddewo. baddange ne tugenda bwetyo. Naye twagenda maaso n'okubuulira enjiri nga temusirisizaamu. ne batandika okutulinnya kagere kagere. Sabiti ffe kye twamanya nti sabiti etandika ku Friday essaawa 12 giyiteemu tuba tuli mu sabiti. Bwekuba kusinza awo twasinzanga n'okwaniriza sabiti ne mujyaniriza. Awo tugenze mu kusinza kwennyini. Yesebo ne mugenda ne muyimba awo tusinzizza. Yesebo Kati bino ebyokumakya n'osanga buli muntu ali mu lesoni ewuwe. Amiina. Ekitegeeza lesoni nga mugisomeraka ne mujja ku kyaki nga lesoni ewedde. Olwo tetujja kujja. Ne batandika okwewungula bakuŋŋanyewo. Ono tumuleseyo eri ewuwe ate owaawali ti naye ali wuwe. Ne batuga nti ne wabawo abatuketta nti nga sabbiiti yakayingira lwe basinza. Kwolwo tetujja. Buli muntu ajaniririza wuwe. Ekewuwe. Ku ssaawa ez'okusinza ne tusigalawo buli muntu ewuwe. Amiina. Ssaawa 7:30 ne tukuŋŋaanira mu kafo we tunaagenda ne tusinza. Mwe mwalondanga buli omu n'akamanya tumanya ntugenda wano oba mu kifo kino. Mu kifo kino kubanga nga bwe nagaye nti kanisa yali wange.
Yesebo. ey'omu katundu ako. Yesebo. Awo wenyini twagala oyongera okulambululawo. Kati awo abalirwana nabo ne bafuuke bambega okutwala ebigambo eri mu bakuumaddembe eri mu baami, naye nga ekyomukisa omulungi ti Katonda yatukolera ebikulu. Amiina. Twamanyanga nti Ssabbiiti erina essaawa 24 bweba ya 24 yonna kuba kusinza. Yesebo. Kati waliwo nsonga obanga mutulinze ku ssaawa 7 mutukwate tunaasinza tuggalawo kubanga nalwo tukyali mu Ssabbiiti. bwetyo Mukama n'atukolera ebikulu nti abantu bonna kubanga ffe ng'abaali abakulembeze twageranga ne tudduka ne tulaga mu kafo wali tudduka tujja kutuuka essaawa bwe ziti ne tuba nga tuli mu kusinza atulimuna n'essaawa ebuulira mu bannaffe. Olwaleero we twogerera amakanisa ago agaali amaka g'abantu we twakuŋŋaaniranga leero ge makanisa agali mu Busunju district. Mukama waffe yeebazibwe. Era gawera 12. Amiina. So mu mbeera efaana bwe njogera ekyo njogera ku bukadde ekanisa entongole ey'obukadde. Nokyo obukadde obuli mu disitulikiti buli 12. Amiina. Amatabi agogo mangi. Mu mbeera eyo Mukama tumwebaza bwebaza. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu. Ampuliriza omwagalwa. Bw'obanga owulira kino tolekangayo kukola mulimu gwa Katonda. Leka kutya. Katonda yatugambye Omwoyo Mutukuvu ali wamu naffe atulaga engeri gye tuyinza okukolamu era omulimu ne gutambula. Awali ennaku ate ffe twafunawo ssanyu. Otyo bagenda okutuggulawo ng'ekyamazima baatuggalawo nga tuli ab'ekkanisa baalinga 26 oba 25. Awo bwe batyo bagenda okutuggulawo emyaka 2 we gyaggwerako nga tutuuse mu bantu ababatize abawera 7. Amiina. Omulimu bwe gutyo bwe gwajja gukola mu busibe gwayongera okugenda. Tetwakoma ku ekyo kyokka wadde baatuggulawo ne tutandika ate okugenda mu effort. Mu Kiganda twaddayo. Yesebo. Era abantu babatizibwa ne tuvaayo tutandika okutalaaga mu Mityana district nga bwe yali. Nga mugenda mu kanyomero kano ne mudda mu kali. Naye kino Mukama ate kye yatukolera twagenda mu katundu kayitibwa Bulyankuyege. Kaalimu twanoonya we tusuuza bakampa naye nga kalimu ennyumba eyazimbwa naye nga Sitaani yagyefuga. Yaggwa bulungi nnyo nga yonna ng'ennyumba nti ennyumba ewedde okuggala kukola kutya naye nga matongo okumala emyaka egyali gisoba mu 15 nga temusulanga nga bagyabulira. Bannannyiniyo baagula bye baguze ne bibafuukira ttembere ne babirekeramu ne bagirekawo. Twali tunoonya mugenda kukola effort. Twali tunoonya naye ino ennyumba ebadde ki? Ne batugamba basebo munagisulamu nga tesulwa naye kagizimba yennyini yafu atagisuzeemu mwe mugenda kukola mutya? Oyo afaayo yatutumye eyatonda eggulu n'ensi nnyini buyinza. Nawaga nti tetwagala n'enzigi sinsibe kubanga teri agiyingiramu. Mugende muweere, tetwagala nusu yammwe bwe mumala emirimu gyammwe mugirekewo mweyongereyo buli. Naye ebibaddirira temudda gye tuli. Ne tugenda ne tugirambula. Kino kyennyina okulaba oba kyennyina obategeeza abawulira nti obusa bw'ebinyira olw'emyaka emingi gyali emaze nga tesulwamu nga binyira bye bisulamu bwali bususa efuuti 2 okuva ku flowa wansi. Fuuti emu, fuuti 2. Ne tubuyoolamu kuyingiramu twamala okusaba ne tugiwonga eri Mukama ne tugyera. Bakampa bwe bajja ne tuyingira ne twebaka. Lumu 2 Sitaani n'agamba naye
bwe bava wano nga sibeeraze kijja kuba kikyamu. N'asooba kasooke mbalozeeko obuloza, kasooke mbalozeeko, n'ajja mu birooto n'atiisa omubulizi waffe yali akulembedde ekidaala ekimu. Bwe yatya mu tulo, bwe yagoloka n'akwata ebibye n'ajja ate mu kisenge ekira, kuba ennyumba yalina ebisenge nga 15. Guyumba guyitirivu obunene, kubanga Naggaga yali agizimbye, nga yazimba ye yakusulamu amaka Sitaani n'agyefuga. Otyo n'ajja atambula ajja eno, kati aba asattira ayanguyirira. Mukama namugamba nti tooki gikube mu luguudo wogenda okulinnya mu lukuubo, nga mulimu ettemankima eryakula. nga lyetooziira, simanyi myaka misota gye gimala okukula okwenkanaawo, kubanga atulaba emmeeza yaffe eno yenkata eyali ku musota. Guno omutwe gugize guti, nga n'ennimi ziraasiira. Tulete emiggo gyaffe, netwebaza Katonda kubanga amutulaze omuduuyi, otyo tumukuba ne mumukkatira emiggo egyamutwala. Waayita bbiri ne zireeta engo, nebeera mu lujja ng'ewologguma, naye munnaffe omu ye ng'amweragira ddala ng'empologoma ng'emutaagula, nga mumulabira ddala ye mu kirooto ng'alabira ng'emutaagula, naye ffe abalaba abakyala beeno ng'ekaaba mu lujja, mugiwulira n'ogiwulira, atuwulira bulungi nnyo. Ne tugamba tusabe, ffe ne tugoloka ne tutandika okusaba. Kati mu kusaba wano munnaffe Mukama wamuyambira n'awulira, n'ajja ne yeetaba mu kusaba. Kati n'atugamba nti munnyambye, gwe badde ntaagula. Ne tumugamba yo gwe obadde ogamba nti ebadde eyiwo, ebadde mu lujja ng'ekaaba, era nga n'enjala egezaako okukuba ettaka eno ku luggi. Essebo Mukama n'agitugobera. Amiina. Twamalanga enjiri okugenda maaso mu biro ebyo, twamalanga wiiki 3 nga tuli mu kifo, tetwaddamu kulaba buzibu bwonna. Mukama n'atukolera ebikulu. Owooluganda Katonda akola ne leero, naawe asobola okukolera ekyamagero ekifaanawe kityo, asobola okuteekawo obukuumi ofaanawe butyo nga naffe bwe twafuna. Agambye laba omuweereza wange gwe mpanirira, omulonde wange, obulamu bwange gwe bukola ki, gwe busanyukira, ntadde omwoyo gwange ku ye. Bwetyo omulimu gwagenda maaso, ne tugenda awalala, kubanga twawulira nga Mukama kyatukolera gyekiri. Yesebo twalaba, twawulira, tulaba nga abaakwatako, ne tumanya nti Katonda ali wamu naffe, nga Yokaana bwe yagamba. Ne tugenda emmanga wansi, abamanyi ku lusozi Birungu, Kateera, si Birungu, Kateera, awo n'oyambuka ogusozi ogwo ye Birungu kyekituufu. Naye ekkanisa yaffe bagiyita Ndiraweeru. Mabega w'ekkanisa eyo waliyo oguyinja gunene. Kyatwalayo tekwaligenda kulwanagana na Sitaani, ffe twagenda kubuulira njiri. Nga waliyo oguyinja. Naye ekkanisa weeri nga mu lujja mu kompawundi mwe twazimba ensiisira zaffe ez'okusulamu. Kati emabega w'ekkanisa nga waliyo oguyinja ogunene, nga guli ogwakula ne guwola, era nga wano gusinga emabega gye guli obugulumivu bwagwo nga businga ate akasolya k'ekkanisa yaffe. Kwatiriramu awo oguyinja ogunene. Ekiri mu guyinja guno, ekinaava ku guyinja guno, awo wenyiri wetugenda okutandikira, wetukomawo oluvannyuma lw'okuwummulako. Katunyweko ku lwendo lw'amazzi tudde ku 3ABN TV program Julira Mukama, tovaawo kalira.
bw'atyo bw'ayogera Mukama. Iyo program ekuzaamu amaanyi, ekuzaamu essuubi, ekuyimusa, ekuyigiriza ekigambo kya Katonda, ekuyamba okumanya omugaso gw'omu nsi muno, ekubuulira gye wavanga omuntu, n'ekubuulira w'oli kati, ate n'ekuwa ebigambo ebikulaga eyo gy'ogenda okulaga. Oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi, oyina ebibuuzo ebitalina kyakuddamu, nkukoola era nkusaba oweegattenga ku program eno bw'atyo bw'ayogera Mukama okusobola okuddamu ebibuuzo byo byonna by'olina mu bulamu nga tusinziira mu programu eno. Lindirira program bw'atyo bw'ayogera Mukama ku 3ABN TV. Mukama akuwa omukisa. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyebunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama era omwanjuzi wo Zeddembe Herbert eyakazibwako erya Ssekanyumiza. Ndabye olutalo oluli wakati wa Yesu Kristo n'omulabe naye nga Yesu Kristo aluwangula. Abasajja bakoze effort, sitaani agezaako okubalemesa naye era effort neggwa. Kakati nno tugenda okudda ate wali jjukira tubadde ku jjinja. Naye ka tusooke tusome ebyawandiikibwa bino. Abefeso essula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'12 okutuuka ku lw'13 Bayibuli eyogera ng'egamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. N'alyoka agamba kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Okuyimirira kwaffe kuli mu Yesu Kristo. Amaanyi ga Katonda g'amaanyi nnyo gasukkuluma amaanyi gonna agayinza okusituka ku nsi eno. N'olw'ensonga eyo tetutya kugenda kuweereza kigambo. Awo wennyini we tuba tutandikira. Wadde otututte kakati nga tutuuse ku jjinja eddene. Ku jjinja eddene. Essebo. Ejjinja eryo tuzimbye ensiisira mwe tusula. Essebo. Seemu buli mu kampa yazimbanga ensiisira ye. Tuli mu kompawundi ya kanisa. Otyo. Yasooka, olwasooka ebidaala twalina bisatu bitubuuliriramu. Omukyala w'omubuulizi mu ssaawa efuluma okugenda mu kidaala Lusifa n'amuyiira omusujja bambi n'afaanana ng'ali kankana bambi. Kwolwo teyasobola ne tulaba mukyala munne ye n'agenda nga tumaze okuwaayo okusaba. Olwaddako Oluganda omukadde mugenzi ali Kiryokya yalina ekidaala. Otyo. Era ekintu kye kimu kyakomawo mu budde bwennyini mwe tufulumira okugenda mu bidaala okubuulira. Naye n'agamba bassebo ono mulabe oba nze anankanulira ku kituuti. Oli omukyala ye yafuna musujja. Kakati ono kiki ekimutuuseeko? Musujja. Naye afunye omusujja. Okukankana yenna nga n'entegetege zimenyese. Mpuli ntegedde. Tufukamira ne tusaba era ne tugenda. N'agamba oba nfa kanfe nga mbuulira ekigambo. Kyekyo ne tugenda. Ekiro ekyo kyennyini nga tukomyewo neebase mu kasiisira kange ng'omubuulizi nyina okuteekateeka. Bannange banaaba balya bagenda kulya
Esebo. Nenfaanana ng'ayiriddwa otulo. Ekire ekyotulo kikubye. Kinkubye. Bayibuli njibikudde naye neebase. Addaki. Otyo. Ejjinja liri ne ndiraba eddene ly'ogambye lyeŋŋambye emmanju w'ekkanisa wano nga lirinako mita nga 2.5 obugazi naye wano nga wawanvu nawo awagulumivu nga lyali ddene nnyo. lyali ddene. Otyo. Nendaba nga liguddwawo. Oguntu ogunene ogw'entiisa gwe saalaba maaso gaagwo ne gufulumamu. Otyo. Ne gujja nga gukola nga tingatinga eno enyiga oluguudo. Kino ekinyiga skolasi. Kati olw'okuba omutwe gwange gwali eno waggulu eno olusozi mu nsiisirayo gyenteese omutwe gy'owujjaalidde. Nagenda okuwulira nga omutwe bagubetenta gwonna n'empita Yesu. Naye nga ndi mu kifaananyi kya tulo. N'empita Yesu naye nga nsanawo buli kyatuukanga nga ninga agenda paka ku bigere. Nenkiraba nga kiggwerayo eri mu nsozi ezeeri gyentadde emirannamiro. Nengolokoka nensaba. Nesaagala kukanga lusiisira. Kuba baali boogera mpulira naye ng'ate nze ndi ku lutalo lulala. Esebo. Bugenda okukya kusaawa ndowooza nga 11:30. Ekintu kye kimu ne kiva gye kyabulidde nenkiraba nga kijja era siru nga ndi mutulo mba kutunula nabuli awo nandibadde ngolokoseewo. Nekitandika okufotola ebigere paka bisambi paka kifuba paka mutwe. Ndaba oluggi lw'ejjinja luggulwawo kiyingira. Bwe kyamala okuggwerawo era ejjinja ne lyeggala. Otyo. Nva mu tulo twange. Owawamuka. Ne manya nti kino kikyamu kati. Ono sitaani bwennyini Lucifer. Ne manya nti tuli mu kkubo ery'emyoyo emibi erigenda mu maka gaagyo. Ne nfukamira ne nsaba kubanga ekyokulwanyisa batugambye mujjukire ekyawandiikibwa kye tusomye ebyokulwanyisa tugende naki nabyo tetubireka. Ayina nekyayongerako walino mu Bakolinso ekyokubisuula 10:3 nti kubanga newankubadde nga tutambulira mu mubiri naye tetulwana kugoberera mubiri kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda okumenya ebigo. Nasaba Mukama n'atuyamba. Namusaba ebigambo ebifaanana bwe biti. Taata tutegedde nga tuli mu kkubo lya Lucifer. Naye ffe tetuli beetegefu kujjawo nsiisira olw'okubanga ye ekkubo lye. Weeroboza ekifo kino ne bateekawo ekkanisa. Nkwegayirira deeta bamalayika abakuumi bateekeko ekkufulu okutuusa nga tuvudde wano addemu atambule nga bw'ayagala. Yeetaaye. Naye ffe tetujja kujjawo nsiisira zaffe nti ate tuzizunze ate tuzizza awalala. Okimanyi nti wakawaŋŋamula kubanga Lucifer tatondanga ku nsi. Katonda kitaffe ye yatonda eggulu n'ensi. Kati essaala efaanana etyo amaanyi agagigoberera genkana gatya. Tujjukira mu bikolwa by'abatume Yesu eya 16 Bayibuli etugamba nti bakwata Pawulo ne Sira ne babaggalira mu kkomera. Ne basaba ne batandika okuyimba amaanyi ga Katonda ne gakka. Buli kimu ne kitandika okuyuguma ekkufulu ne zitandika okugwa zokka ku lwazo. Kati nkubamu akafaananyi maanyi genkana ki ng'omaze okusaba essaala eyo agakka. Ekyo Mukama tumwebaza. Otyo. Tatuleka ampuliriza omwagalwa. Osanze buzibu ki waayo okusaba. Ekyo teweerabira. Weewaawo. Ate bw'omala okusaba toyongerako bibyo bite. Ffe bwe twamala okusaba nenkya saabyogera nafunye kino nasirika kuba nabikwasizza nannyini byo. Ennaku zaffe ne ziggwako ziri nze nabagambye nti twagendanga mu kifo ne tumalawo ennaku 21 ne ziggwako ffe tusube engugu yaffe nga tumaze omusumba waffe tumuyisa azze abatizza ne muddayo eka ne buli muntu n'adda eka. Mukama akola ebikulu. Nkomawo
mu kifo kyange eka Esebo. ntuuka mu tawuni yaffe abayinza ogimanya naye abawuliriza eri Ssekanyonyi nsanga muganda wange omusiraamu anyumya Crucifer nemwe nti gw'onyumyako munyumye naye ffe tumulabyeko n'agaffe tomanyi kiki nemutegeeza nti buli ggwanga lirina empitagi ekibinja kiri ekyava mu ggulu ekyokusatu yakiwa obukulu era buli ggwanga lirina balusifa baalyo mu nnimi zaalyo nemugamba nti wano mu central kubanga kituufu eggwanga lyange ndi Muganda Esebo. tulina emizimu tulina lubaale tulina amayembe tulina emisambwa bano bajjajja simanyi mukasabaani awo netandika okumutegeeza nti abo bonna babaka basitaani balusifa bwamala okumatira ekyo netwawukana kaali kawungeezi sawa nga 2 nemvuga akagali kange okudda eka n'omugamba abo bonna babaka balusifa tebalina mulamwa okugjako okubba kutana kuzikiriza ntuuka waka nsanga omukyala wange agenda kujjula natandika okulya Esebo. era nenze nembaleka nga bakyalya kubanga tusooka kusaba Esebo. kusaba kwali kuwedde nengenda mu buliri era ekibbo kyotulo ne kijja mu ngeri emu naye nga kizze naye beboogera mu ddiiro mpulira bye boogera mu ddiiro bye bateesa obiwulira bulungi ekire ekyotulo kikukubye sowaani jjawo ekibbo kino ebyo mbiwulira naye ng'otulo ndi mu tulo ayayaya otyo Senkaggale n'ayingira gye ndi n'agamba sikuteekangawo kubunyisa bantu bwenfaanana buulira Yesu wo nze nvaako olwokuba awo saafuna buzibu bwonna nayanguwa okumwanukula nemugamba nti nateekebwawo Yesu yampita okumanyisa abantu bw'ofaanana nja kwogerako nja kwongera okusaasanya obubi bwo gwe nga tokyalinamu katya Yesu ali wamu nange bannange kasitobeeramu n'akasigo ak'okutya katini bwe kati oba oggulidde omulabe okusimuulizako ebisooto ebisoomoozo mu kukkiriza kwaffe oba mu kukkiriza kwange ebyo byenjogedde sinyumizibwa tobinyumya bunyumya oba tebabinyumiriza nange ebyatuukawo byewalabako mbadde mu byo wakati nga bituuse ku nze Esebo. n'olwekyo kyenjogera nkikakasa nti Yesu afaayo kambuuze omaze okusisinkana amaanyi ago galabidde ddala ng'olabira ddala Lucifer kennyini yeesitukidde bw'omala okusaba essaala tubuulire ku bugumu bwe wafuna munda muli okubeera nga oli mweteefuteefu ogenda mu maaso oba embeera efaanana etya oba efaanana etya kye namanya bwe nayogera emirundi 2 ku Yesu Esebo. kubwa n'avaawo era nembabu omukyala nambuuza gwe yakagenda mu kisenge otandise kuwuuna ye yawulira ng'oyogera olwana olutalo naye ng'ate tayinza kujja kukuwulira nemuga nti sitaani abadde azze nga nina okulwana nyina ebigambo bye mbadde njogera mubiwulidde ntuwulidde kufuuna ndi Mukama waffe yeebazibwe ne mbayita ne tusaba amiina era ne twebaka agulumizibwe Yesu ebyo Mukama n'abikola Mukama akoze ebikulu Mukama akoze ebikulu twongere mu budde bwe obwa eno nga bijja bisembera Mukama nankolera ebikulu sitaani yannumba bwannumba abaana bange nali mbayise tufune obudde obw'okusaba famire yange nga nina abaana bakulu mbayise abange budde buno bubi mujje mufuna mu kiseera kino tuweeyo okusaba eri Katonda waffe kantu kali kanzijira
nabbi eyayita abaana buli baweerayo saddaaka yali yobu yayagala nnyo abaana be nga yeeraliikirira nnyo okusobya kwabwe eri Katonda kwegamba yabaweerangayo n'ekimu eky'ekkumi n'afuba okubasabira naye ne batandika okukamutema. Sitaani n'agamba osaaga otyo naye n'agamba kati katuleete ejje lyonna erisingako obunene lyonna tuliyiwewo tubakutugire mu maaso. Ono n'agwa neno n'abimba bibye, ono n'azirika bibye. Abaana bo ng'obalabako wali? Mbalaba tuli mu kusaba ne twongera ne tusaba naye nga bagenda ng'abakasuka omu ku omu mu maaso go ng'obalaba. Nali mu ku bukosefu naye nali ntudde nga tugenda bane tufukamira tusaba tusagamba naye ne ngamba omukadde gwe nali mpise yanguwako wano waliwo olutalo n'abooluganda nga bayingiddewo ne tusaba naye omwoyo n'angamba naye tufukamira era tukwata atugibwa ne ani atuli mu maaso gwe tufukamidde mu maaso ge. Ne ngamba abaagalwa bakadde tetuddamu kufukamira, buli muntu ayimirire waayimiridde tusabe kuba gwe tusaba tumulese wano waggulu ate ono atuga ali wansi ate era gwe tufukamidde ne maaso ge wano nga tuli ku lutalo luno ali awo anyumirwa kubalaba nga tuvuunama kutuusa lwe twasaba kiro kyonna naye nga bukya bw'atyo Mukama n'atwanukula ne bavaawo abaana ne baddamu ne batereera kwatiriramu. Omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN tetumeggana na mubiri na musaayi, entalo zaffe tuzirwana naye ekituufu kiri nti omulabe talina kantu konna katwagaliza ate naddala nga tutuusa okubuulira ekigambo kya Katonda. Bannange ekigambo kya Katonda Bayibuli yetugambye nti singa abantu bategeera amazima ganaabafuula ab'eddembe. Ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, agambye kyanguwa, agambye nti nno ekigambo kya Katonda nti kiyingira munda mu busomyo. Tulaba omulabe nga yeegiriisa agezaako okulemesa naye bano be baffe olutalo jjukira nti nno luli mu ffe. Kati gye tukoma okukkiriza Yesu ne tubeera ku ludda lwa Yesu tubeera mu buwanguzi obutagambika. Naye kasita tutendewalirwa ne tuva ku Yesu amaaso gaffe ne tugateeka ku mulabe mbu tuvunnamira mulabe kiba kitegeeza omulabe atuwangudde. Jjukira ajja kutta na kuzikiriza naye Yesu atugambye nti ajja ffe tufune obulamu ate mu bungi. Ssebo akatalekeka mu kitundu kino kaki kogamba akatalekeka kenyinza okugamba abantu nti Mukama waffe ajja. Bayibuli etegeeza nti eyo nga tusemberedde okudda kwa Kristo Sitaani ajja kukola n'amaanyi agakubisiddwamu emirundi n'emirundi era yeetegese okuyimirira buli kawenda okuziyiza abo abandikkiriza Katonda. Ekiseera ekyokutangirirwa, ekiseera ekyekisa okutuusa lwe kinaggwako nga abantu abadde bateeka okudda eri Katonda tuli mu kulumagana, tuli mu bitajja amakulu. Ekigambo kiyinza ekyo kikafuuwe naye Bayibuli esigala egamba ebiro biyise ebikungulwa biweddewo naye tetukunguddwa. Oluganda mpuliriza ekyo kikafuuwe eri obulamu bwo. Amiina. Fuuka omuwanguzi, fuuka akunguliddwa, katukole omulimu gwe, Mukama ali wamu naffe. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tutyo bwe tujja okuba nga tumaliriza kaakano kubanga akadde keewerekedde, kaseera katuliiridde empinga ng'enjogera y'Abaganda bweri. Tujja kuddamu nate tulabe byaggwerawa. Katusabe muganda waffe Ssebbagala atuweereyo essaala eggalawo nate. Tweyanziza omwagalwa kitaffe mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu. Okuyitibwa kwaffe kwa nsonga. Weewaawo. Abaddu n'abazaana okulabula baganda baffe ne bannyinaffe. Kiki Katonda ky'oyagala tukole
tusaasire tukole ekitundu kyaffe weewaawo mu budde obutuufu. Abaddu n'abazaana abakiwulidde bawa omukisa, ababuulizi abakola omulimu gwo bawa omukisa, weewaawo abaagalwa bano abaweereza ne bakasuka ebigambo bawa omukisa. Teekateeka obulamu bwaffe okutuuka awakanirwa nga tusaanira mu linnya ly'omwana Yesu Kristo Mukama waffe. amiina. Kale Mukama Katonda akutukuumire. Tunaddingana nate omulundi oguddako. Jjukira nti buli Saturday okutandika n'essaawa emutuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi oba puroguramu eno ogyotabuliro puroguramu Julira Mukama, ne Tuesday okutandika n'essaawa emu okutuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Tunaddingana nate. Mukama Katonda akuwa omukisa. Beera bulungi. Weeraba.